eyabadde eyeggwanga. Mu budget badde bintu ko bakonyeko oluvannyuma lw'okuba n'omuggalo ogwatwala akaseera akawanvu olw'ekirwadde ki COVID-19 ezimu ku nsonga ze bataddeko nnyo essira kwabadde kutumbula mbeera z'abantu oba social livelihood empowerment, abantu okulaba nti babeera mu mbeera ennungi, embeera eyeyagaza. Ekifaananyi ky'olengera ekyo Minisita Matia Kasaija ayabadde atuuka ku kisaawe Kololo awaatudde olutuula lwa paalamenti nga ayanja budget n'oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga yayogeddeko eri eggwanga ku nsonga ezo eza budget. Mu mbeera y'emu buli nnaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2023 ensi yonna ejaguza olunaku lwa African Child. It is the day of the African Child, olunaku olw'omwana, omwana omuddugavu, omwana owaffe wano, omwana omufirika. Olunaku olwaleero nina abagenyi okuva mu kitongole ki Unbound Kampala abagenda okuba nga batusigira ekifaananyi ku butya abo basobola okukozesa emirimu gyabwe gye bakola okutereeza oba okubako kye bagatta ku mwana ono omufirika, omwana owaffe, enzaalwa y'omu Africa. Omwaka guno olunaku luno lutambudde ku mbeera oba ku mulamwa ogugamba nti eddembe ly'abaana mu mbeera ya tekinologiya. Tekinologiya akyase nnyo ensangi zino, libuli wamu bintu bya tekinologiya. Abaana balina amasimu bakozesa emitimbagano mu mbeera ey'enjawulo, naye kulina okusoomooza okw'enjawulo okusalawo nti omwaka guno olunaku luno olw'omwana, olunaku lwa African Child oba omwana ono abaana baffe mu Africa bagenda kukuza olunaku lwabwe luno olwaleero, naye ng'essira balitadde ku kutumbula rights zaabwe oba amateeka gaabwe agasobola okuba nga gabatambuza mu mbeera ennungamu. Olunaku luno lubeerawo buli nnaku z'omwezi nga 16. Nakutegeezeza nti nina abagenyi okuva mu kitongole ki Unbound Kampala. Nina muzzukulu wa Muteesa Asira, omukyala Yeddirengo, omukyala Teddy Naluwu, ono nno ye Country Coordinator wa Unbound Kampala. Nina Ssentebe munnabyabufuzi ow'eggombolola ey'Erwankoni, muzzukulu wa Katongole Yeddirante, omwami George Semanda, chairperson LC3 ggombolola Lwankoni, saako n'omuyizi era naye muzzukulu wa Muteesa Asira Yeddirango, Alice Nabasenya ajja kuba alongera okutuulira bula nga tunabagenda mu mboozi kambasabe batulamuseeko kansooke ne Ssentebe. Mbalamusizza mwenna batulaba okusingira ddala bannalwankoni awamu ne bannakyotera twaliramu ne Uganda yonna. Nze Semanda Julia Musamweri, Ssentebe eggombolola y'Erwankoni. Kulika ye Lwankoni Ssentebe. Nvuddeyo ssebo. Obalese balungi. Lwankoni mulungi. Oyise mu Katonga. Katonga tumuyiseemu ssebo. Nga mulamu bulungi. Katonga mulamu yadde tukereyekereyeemu naye mulamu. Weewaawo. Omukyala Teddy. Sebo. Buuza ku bantu batwala ku terefayina. Basebo ne bannyabo abatulaba era abatuwuliriza mbalamusizza nnyo. Mbeeyanjulira nze Naluwu Teddy ng'omukulu bw'agambye muwala wa Muteesa Asira. Sebo neeyongereyo. Oyongereyo obudde bw'oba mbukuwadde. Nanti essanyu ndinalingi era nsumulula busumuluzi. Ndiraba lya mu kiwagonja. Kekamwenyumwenyu ako. Yes, Sebo. Nsanyuse nnyo okubeera ku BBS terefayina olwaleero. Era nga nsanyuse kubanga olwaleero ensonga endeese ya muzinzi. Ya muzinzi kuba gye emirimu gye tusinga okukola. Era buli kye tukola kwe kyetoloolera. Olwaleero tuzze nga tujaguza. Olunaku lw'ebyetaago by'abaana eby'obwebange. Bangi bazita rights of the child. Bangi ne bagiyita eddembe naye ng'ate byetaago by'abaana eby'obwebange okutwaliza awamu. Tugenda kujjawo. Alice. Buuza ku batulaba ku terefayina oli butereevu ku lutimbe gaggadde ensi yonna ekulaba kati. Bannange abatulaba tubalamusizzaako. Amannya agange nze Alice Nabasenya nga nviiridde Kalangala nga nze okukiikirira abamu ku baganda baffe abaana. Nsomera ku Busulwa Memorial Secondary School na Binene Masaka. Oli mu kibiina kyakumeka? Ndi mu siniya ya kusatu ssebo. Weewaawo. Kanzire wa Teddy. Sebo. Teddy, Unbound Kampala mukola ki era mulina buweereza ki exactly? Neyanzizza nnyo ssebo. Unbound Kampala weewaawo tukola mu Uganda yonna naye nga tusinze kuteeka ssira mu Central Uganda oba mu Buganda. Tuli kibiina kya bwannakyewa. Ekibiina ekitabakanira ebyetaago by'abaana eby'obwebange. Era bino tubikola nga tuyita mu kuweerera abaana mu masomero ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala wansi n'okutuukira ddala ne mu high institutions of learning oba ku mayunivasite mu matendekero ago aga waggulu. Era tetukoma okwo. Tukwatagana n'amasomero abaana mwe basomera
okusobola okulaba nti amasomero ago gateekawo embeera esobozesa abaana okuvuunuka ebizibu bye basanga bibalemesa okusoma namukyo amasomero gasobola okusomesa abaana batuuke ku biruubirirwa byaffe. Sebo tetukoma okwo, tukolagana n'abakulembeze b'ebitundu era nga bwolaba olwaleero tuli wano n'omukulu owa LC3 Chairman Rankoni nga tukolagana nabo mu ngeri oba ezo ze bayita okutuukiriza ebyetaago by'abaana ebyobwebange, the children's rights, okulabanga abakulu bano n'okutwaliza awamu nga probation office, police n'amakooti oluusi okulabanga bataakiriza abaana okutuuka ku byetaago byabwe. Kati ffe ebiseera ebisinga tuba tukolagana nabo basobole okutuukiriza omulimu gwabwe twetaagisa okusindikamu oba okuteekamu kasente ensonga zitambule naddala nga mu kutuukiriza okunoonyereza emisango eyo wansi tukiwomamu nnyo omutwe. Tetukoma okwo, tukolagana n'amaka abaana bano mwe bava. Amaka tukolagana nago kubanga abaana bato nga bwe mulaba ffe abazadde ffe tulina okutuukiriza obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti babeera mu masomero bafiibwako babuulirirwa. Kati abazadde tukolagana nabo okusookera ddala okutumbula ebyenfuna mu maka, okusobola okuba nti bafuna ejjamba ebasobozesa okulabirira abaana bonna mu ngeri ez'enjawulo, mu byobulamu, mu by'okubasobozesa okugenda mu ssomero, gwe wamma bingi ebirala. Empeereza eno mugiwa abaana yakusasulira oba ebeera ya bwereere? Ssebo tuli kibiina kya bwannakyewa, si yakusasulira. Guno omutemwa twagwewa ate mumanyi ne Ssaabasajja atukubiriza okugamba nti gwe ng'omutuuze, gwe ng'omwana Omuganda, ekyo ky'okuttako ky'olina okukola kikole na bumalirivu otuukirize omutemwa gwo okusobola okulaba nti emiti emito gino tugisobozesa okutuuka ku kiddako. Namukyo tebasasula. Unbound erinnya liri Unbound Kampala. Yes, sebo. Naye ate omwaka guno amakanda mugasimbye kyotera. Yes, sebo. Bikwatagana bitya ate tuwulira Kampala Unbound Kampala ate muli kyotera. Yes, sebo. Ondetedde ssentebe w'eggombolola y'e Lwankoni mumanyi eri ewaffe. Yes, sebo. Omanyi liri linnya eriwandiike naye ate era bw'owula Unbound tetulina kkomo. Tetulina kkomo ne mu nkola y'emirimu gyaffe namukyo tukolera mu disitulikiti ez'enjawulo nga kyotera y'emu ku zo. Era leero bwe twatunuulidde ne tulondobamu nti kyotera mu mirimu gyaffe egy'obwannakyewa gyewamu gye tusanze obuzibu naddala nga tutuuse ku mulamwa gwe tuneegerako olwaleero okugamba nti kubanga ebitundu bingi okugeza ng'ennaŋŋoma eyo omala nakubuuka mazzi, okugeza ng'eminziiro eyo Kyebe subcounty, okugeza tusanze nti abaana bava mu masomero, abaana tebaweereddwa mukisa kusoma, oba oliawo bino bye tugenda okwogerako ebya tekinologiya ewaabwe lufumo kuba network tezituukayo. Kwegamba tusanze nti ebizibu ebisinga gye bikola ki gye biri ku mulamwa gwe tugenda okwogerako olwaleero. Namukyo kwe kugamba nti owaayi abaana kyokka nga tetulina bye tutuuseeko. Kati ekyo kyekyo tusobozesezza okugamba nti abakulu bajje boogereko eri ki abaana, eri abazadde n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu kubituukiddwako naye n'ebisubasoomooza kubanga kitukakatako buli omu mu kiti kye. Kati ffe ng'ekitongole okugamba nti twongedde okumanyisa okusoomoozebwa okuli mu bitundu gye tukolera naddala ku nsonga z'abaana era nga kyekyatulondobezzaayo kyotera nabo beeyogereko we batuuse naye n'okusoomoozebwa kwe basanga. Tedi mu nkuza y'abaana omulamwa gwa guno omwaka guli ku tekinologiya. Tekinologiya eno tetuganya alina okusoomooza kwalina naye ate abaana temugenda kubanga muteekawo embeera bakutogera okukozesa emikulu gino emitimagano gya tekinologiya mu mbeera gye mugamba nti mujja kulaba nti abaana basobola kukozesa batya embeera za tekinologiya, temugenda kubanga mubakotogera obanga mubalimitinga bagambe nti mutumazeeko eddembe lyaffe eri abaana tetukyasobola kwetaaya mwajja mwatusibako olukomera. Omanyi omulamwa gwa lwaleero ate nga guno nno omulamwa gwa African Union ffenna okutwaliza awamu gutugamba nti nno ebyetaago by'abaana ebyobwebange oba eddembe ly'abaana eryobwebange ku mulembe gwa tekinologiya ogwa digital rights of the children in a digital environment. Kiina kye kitegeeza mwenna mukimanyi buli omu gyali nti tekinologiya alina ebirungi byalina weewaawo n'ebibi bingi bituyinza okweyamba okukugira. Kitegeeza ki kino nti ate wattu nga sinaba nakwogera kye kitegeeza ne gavumenti yakyusa curriculum oba ensomesa y'abaana okulaba nti beeyambisana nnyo tekinologiya. Bangi mukimanyi ti n'abasomesa ba ssayansi kati basasulwa emirundi gisingira ddala ati ne bino byonna biri mu mbeera yakugamba nti bagezaako kupromotinga tekinologiya. Kati mu kupromotinga kitegeeza abaana baffe naddala ab'ekyalo ffe nga ffe betukolamu Unbound tebasaanidde kulekebwa mabega
ku teknologiya kubanga lyekkubo gye tukola ki gye tulaga kitegeeza ki nti tuyina okujja wano twongere okubiriza twagazise ne baba bazadde abatannaba kumanya nti teknologiya lyekkubo gye tulaga bamanye kye balina okukola kubanga gwe mulembe tetukyadda mabega weewaawo n'ebibi tugenda byogerako tusobole okulaba nti abaana baffe tubakugidde batya okuba nti ate teknologiya takola ki taboonoona. Kanzire ewa Ssentebe Semanda. Mubadde na nkolagana ki n'Unbound? Enkolagana gye mubadde nayo emaze ebbanga ki? Mubalabye ejjo ly'abalamu oba mubadde mulina omukulu okuva emabega nga mukolaganira wamu nga district saako n'ekitongole kya Unbound? Unbound tuludde nayo nagenda ogimanya 2011 kandi nafunako omukisa kubatambuzaako okumanya obulumi obuli mu kyotera Katonda n'atuyamba ne batwanukula katuli myaka 13 mu kyotera nga mu Lwankoni nga tutambula nayo neakuliraana Lwankoni. Ebirungi bingi Unbound byetuyambyeko. Mufuniddemu bintu ki byosobola okugamba nti mwenyumiriza mu Unbound nti singa teyali Unbound oba osanga temwandituse ku bintu ebyo ebimu bintu ki oba mufunyemu mukyammwe nga abakulembeze ku district? Neyanza nnyo era okwongera okuddako ku mulamwa katono nebaza Unbound kyotera 2022 yakwata namba 2 mu Uganda yonna tukuyite kutulugunya baana oba baana butafuna byetaago yakwata namba 2 kitongole ne kiyambako okutuza okusa ensonga lwaki ndooza n'amaanyi n'essira kuno balitadde mu kyotera ng'ekitongole kituyambyeko kisookera ddala okutuyambako mu byetaago by'abaana ekitaago ky'omwana ng'omuzadde kimukakatako okusomesa omwana. Unbound ze nenyonyaamu abo abatalina busobozi butereevu nebasindikamuko nebakwatirako kulaba nga abaana bafuna ekyetaago ekyokusoma ekyokubye tuyambyeko mu kyetaago ky'ebyobulamu. Kyetaago ky'ebyobulamu ze netuyambako kulaba nga buli muntu aba ne VIP latrine oba toye y'omulembe. Tuyambyeko kutumbula ebyobutandaalo butandaalo fayo nnyo okulaba nga buli maka gayina akatandaalo ak'omulembe kabuyonje y'omulembe n'ekiyungu eky'omulembe kituyambyeko ku ndwadde era bw'ojja mu Lwankoni kati eddagala ly'ekiddukano tulyokya bwokya era twasaba gyo twabawandiikira tebaddamu direeta kubanga abakulu bano batuyambako terikyalina mugaso n'olw'ensonga eyo gye baakolako ekera batuyambyeko mu kulaba nga abaana bambazibwa bazze bagabira amaka endokwa ez'emmwanyi zino eza katingi ate enkulu ez'N22 babawadde enkolo za vanira kati embange babekate bazadde season eno ojja kwesanga kiyambyeko n'abaana abalala yadde bo balondobamu omwana mu maka nekiyambako entandikwa gye bataddewo okuyambako abaana baana okulaba nga bagenda mu ssomero era ekitongole kino kituyambyeko kulafubana nga omwana afuna ekyetaago eky'emmere emala tetufudde ku kikaaki naye ng'afuna emmere emala. Mu COVID kyatukwatirako abazadde obusawo bw'omuceere n'obw'obuwunga bwagenda kituleetedde emisomo mu gombolola abazadde basomesa nti okubeera n'ebitooke 300 nga mulimu endaggu eno nnanda eno mmwanyi eno lumonde teabadde n'ebitooke 50 omulimisa n'akusomesa nti osinga alina yiika ng'agenza atabikamu bino nabiti kituyambyeko okulaba nga kituwa endokwa naye mu bitooke by'omulembe n'abalimisa bano tusomesa kituyambye nnyo nga bannalwankoni kitujja era Lwankoni egombolemu gyebe in fact n'ekisukise kyagala nnyo tuwa buyambi kyovula abadduse mu bagenzi disitulikiti egamba abo balina vanira bali bulungi Lwankoni tugyogerako ngenda kukomawo naawe osooka otuba okusomeza ku nfunye okwatenologiya. Kanzire wa Alice essomero ligamba litya? Essomero ddungi. Unbound kiki osobola okugyenyumirizaamu nga ggwe watugambye oli wano okiikiridde banna abalala abali ejo? Unbound kiki osobola okugiwaako obujulizi nti ngyenyumirizaamu kino kye basinze okutukolera mu mbeera zaffe ez'obuntu? Unbound kyenjenyumirizaamu etuweeredde tewakyali mwana gwe bagoba fees ng'ali mu Unbound ate era n'ekirala kyenjenyumirizaamu ereese emisomo egy'enjawulo ejja counseling and guidance wabanga obadde ogenda kukola ekintu ekitagasa wabanga ojjukira nti bangamba wenkola bwenti ne bwenti kiba kibi ng'okivaako ate n'ekirala Unbound kyenjenyumirizaamu ennyo yatuteerawo ennamba nga n'oba toyinaako ozikuba ng'okozeseza call me back ogisindika neekuba
ng'ofunye obuzibu obw'enjawulo. Kati gwe aba Unbound bakusanga ludda oba gwe wagenda n'obanoonya? Nze Unbound yansanga nga maama wange yali ayambako abaana okubawandiisisa amabaluwa. Kubanze lwe bampandiika nali ngenda ku ssomero. Maama n'aŋŋamba togenda, waliwo akwagala. Nagenda olaba Mr. Lukwago nga nkuba ebifaananyi, nange omukisa we nagufunira. Wabulira otya akaseera ako nga bagenda kukuyamba nga bagenda kusasulira fees maama bamuwewula omugugu ogwo? Ne bannaye nali musanyufu. Asiina nagwe n'okuba akalulu awo. Ali ku BBS Terefayini dakika ziri 24 ezise ku asaawa essatu ez'enkya olwaleero ndina abagenyi okuva mu kitongole ki Unbound Kampala era nga bazze okubanga twongera okuttaanya kukuza olunaku lw'omwana owa Africa oba Day of the African Child olutambulira ku mulamu ogugamba nti eddembe ly'abaana mu mbeera eno gye tulimu eya tekinologiya. Kangendeke wakitunze gomba nfune ku lulendo lw'amazzi oluvannyuma nkomewo tova ku BBS Terefayini.